This is Ground Media UG. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya gangize Sheikh Atende Issa Mbaka wa Supreme Mufti mu Uganda. Alhamdulillahi alladhi khalaqa shahra Ramadan nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. Rabbillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا مولانا محمد مصطفى سيد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام المعدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم شهرا فليصم. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم الصوم الجنة. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا عجز به. abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala wabakiriza mwenna bakiririza mu nzikiriza y'Ekisilamu soko boza yozo kutuuka mwezi guno ogw'ekitiibwa omwezi gwaffe Allah subhanahu wa ta'ala guyatuwa fa abantu b'ekibiina kya Mukama ffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogwa Ramadan. Allah ategeeza mu Qur'an okusiiba si kibonerezo nga bannaffe abamu bagamba nti okusiiba kuyinza okuba kwebonyaabonya na kwemalira budde, wabula okusiiba ttendekero litendeka omuntu yenna ayina omutima omugonvu ogugondera wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ategeeza mu hadith n'agamba man iftara sa'imu al-mukhtaj, omuntu yenna kasita asibula omuntu omusiibi nga mwetaavu, ifturuhumullahu yawma al-qiyama, Allah agenda musibula ku lunaku lw'enkomerero. Abantu bangi basibulula okuvira ddala abannaffe abamu basibuludde, aba Buganda basibuludde, ne gavumenti egenda kusibula, buli sekta egenda kusibula, bana buli mukulembeze agenda kusibula. Naye banna twebuuzeemu nti be basibula be bateekeddwa okusibululwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ategeeza n'agamba nti man iftara sa'imu al-mukhtaj, omuntu kasasibula omuntu nga mwetaavu, ifturuhumullahu yawma al-qiyama, era omwetaavu yateekeddwa okusibululwa. Kama ffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe gwatuukanga mu mwezi guno ogwa Ramadani agamba nti shahra Ramadan futihat al-abwab al-janna, omwezi gwa Ramadani emiryango gy'ejjana giggulwawo, wa ulqat al-abwab an-niran, omuliro ne gubeera nga guggalwa, wa suyirat ash-shaytan li thalath, shaytan nekwatibwa n'eriggibwa enjegere. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi sahih n'agamba nti as-sawmu al-junna, okusiiba ngabo mu ngabo ki? Ngabo y'obulamu. Okusiiba tendekero mutendekero, kubanga mu aya agambye nti kama kutiba ala alladhina min qablikum ngabale osoka balaalikibwako okusiiba. Baddu ba Allah ab'omulembe guno tusiiba ne twekana n'abasooka kusiiba basahaba kuva ku ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ba Mukama ffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oba tusiiba mmere na mazzi, omuntu oteekeddwa okusiiba buli kirungo kyo kyonna okisiibye. Osiibye omumwago omuntu omusiibi, ebigambo ebimuvaamu bifaanana bitya? Kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi sahih n'agamba nti man lam yad'u qawla az-zur wala amal bihi falaysa lillahi hijjat fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Omuntu yenna kasatambula ku bigambo by'obulimba, falaysa lillahi hijjat, ne babigambe ne babitambulawo, fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, kirungi balye emmere yaabwe n'okunywa banywe. Man lam yad'u qawla az-zur, omuntu kasayogera ebigambo bya swaka mu Ramadan muno n'oyogera ebigambo bya swaka bagambe Mukama ffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba man iftara sa'imu al-mukhtaj, omuntu kasasibula omuntu omwetaavu, ifturuhumullahu yawma al-qiyama. Abantu bangi basibulula abasiibi, niyo omuntu gwasibula ng'oluusi ayina oli n'ayita bagagga banne mu kusibula ng'okwo, yita abeetaavu, emmere abagiinako obwetaavu. Abantu bweteeka n'okusibula be bano abantu abasabiriza balunkupe, be ba mukhtaj. Yuyita bagagga banno n'obasibula, obasalidde embuzi, obafumbidde basimaati baamulya dda, ne bavaawo nga bagamba amakulu nga tofunye empeera zakuze, bava bagamba biki byatufumbidde, atusalidde akabuzi kakapa, atusalidde obukoko bukapa, bamanyira bisava bamulya bisiika ate bw'osibula.
mbakubiriza mwenna abatannasibulwa baagala okusiba musibulwa abantu bennyini abeeteekeddwa okusibulwa abeetaavu toyita abagagga banno amakampuni gonna agasibulula mbakubiriza abaka ba palamenti bonna banasibula pulezidenti wa uganda ogenda kusibulwa abasiraamu nesibulula abantu abateekeddwa eddala okusibulwa Yoweri Museveni bweba osibulwa tosibula abantu bagagga tebabasibula kubanga balina omuntu ateekeddwa okusibula emutaavu ye muntu al-mukhtaaju omwetaavu nga bwonaamuwa emmere ng'eyo basimati ajja muli amumalewo bwonaamuwa ettooka ajja diri alimalewo bwonaamuwa enkoko ajja giri akoleki agimalewo bintu betuteekeddwa okusibula naye olwaleero tusibulula abantu ate abayina abagagga betusibulula tusibulula abantu abagagga batateekeddwa kusibulula baalya dda bakkuta dda nebibasibulukirako nabo bennyini babiyina nebasibulukako benyini bakolaki babiyina nabbi n'agamba nti asawmu ljunna okusiiba ngabo ki ngabo y'obulamu omuntu buli wosiiba oba mulamu bulungi oddamu n'oba fuleshi yennyini okusiiba tendekero kama kutiba ala alladhina min qablikum nga batusooka basiibanga buli kimu kyonna ne basiiba emmere ne basiiba amazzi ne basiibya ebiyungo byabwe siiba amaaso go gasiibye omuntu eyasiibye zagha albasar ateekeddwa okkakkanya ku maaso ge naye abantu tusiiba amaaso tetwakolaki tegasalako muntu nula tusiibe byetunyumya شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر القراءة القرآن mwezi gwa kusoma Qur'an niyo sanga omwana Adamu Qur'an yalinza jijjayo abawali mu banajja okusabira taata we bamama we yafa baganda be lwajijja lwennaku lwajjayo Qur'an شهر رمضان شهر الإقامة صلاة التراويح mwezi gwa kusala صلاة التراويح شهر رمضان شهر الاستغفار شوفوا لك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أما كلنا توين جزء الله سبحانه وتعالى نسألك الجنة ونعوذ بك من النار تسمع الله توجنا ونعوذ بك من النار وتكنز أمريرو اللهم إنك عفو تحب العفو فنعي الله جوري توتوزز جوري نيابا تباغا سما ذكا ناذكا ليزو بازدي بيا تسيبه تفنا باسيبي ebigambo byaffe ebiva mu musiibi obigambo ki olwaliwo oba wasiibye omwana Adamu ne wajja n'akuwakulako olutalo lwewale omuntu eyasiibye tabeera mu ntalo avaamu ebigambo ebirungi ebigambo ihsaanu ayogera bulungi niyo nsanga omwana Adamu nga yasiibye naye ng'ebigambo ebimuvaamu biringa eby'omuntu nga fi an yada ataaba washarab kirungi ng'enjala yamulumidde bwere nga kirungi alya emmere ye n'okunywanywe tufanna abasiibi basahaba basiiba ate bo basiibanga lunaku kubanga olwamalanga magalibi nga batandikirawo okusiiba neffe tulina nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba haditha ra sahihi nagamba tasakhalu fa inna fi suquli albaraka tulya ddaku limu omukisa ddaku etandika saa meka sawa 11 zennyini ddaku nga tugiva ku sawa 10 paka okugendera ddala paka lwe baziina fajiri ddaku nekola ki neggwako ne baddu ba Allah abantu bangi era tebagala kulya ddaku tuteekeddwa okulya ddaku tasakhalu mulya ddaku fa inna fi suquri baraka mukulya ddaku mulimu omukisa naba tebagala kulya ddaku agamba nze nja kusiibira wa mulimu empeera n'okuyitiriza nnyo edduwa mu mwezi guno ogwa Ramadani edduwa ng'omuntu osiibuka tova buli n'olya buli kyakulya nga bazinye ng'omwazinye olwazinye olw'okuba nti ennyota yakulumya dda n'enjala yakulumya dda ogamba bismillahi rrahmani rrahim allahumma laka samtu wa bika aftartu rizquha webaza Allah ay Allah nkwebaza nsobosezza okusiiba olunaku nendumalako n'okumpa ekyokulya bameka Allah baba batawadde kyakusiibuluka bakubiriza tuyitirize nnyo okusiibula abantu bonna baganda baffe bannaffe abatali basiraamu twekerawo okuwakula mu mwezi guno ogwa Ramadani owakule eddala ku muddu wa Allah yasiibye omuwakuleko olutalo ate omuwakulako olutalo gumiikiriza Ramadani egwe kubanga ayyama almadudat ennaku zetusiiba mbale bubazi Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha jaa Ramadani ebezze futihat alabwabu aljanna emiryango gy'ejjana giggulwawo ejjana nzigule shaytan teriyo kati wa ulqat alabwabu nirani shaytan yekwatibwa n'erigibwa enjegere wa ulqat alabwabu katonda alagira malayika emiryango gy'omuliro giggalwawo wasuyirat shaytan lisala shaytan erigibwa enjegere shaytan kati nsibe era omwana Adamu wokola edhambi lyonna oba olikoze nga ggwe oba tolikoze nogamba nti shaytan ekebe shaytan nsibe era shaytan egenda kuwako obujulizi kunaku lw'enkomero egambe wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nze mwezi ogwo saaliwo kubanga emyezi egy'emizizo giwerako
ni Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Sha'ban yagamba Rajabu shahrina Rajabu mwezi gwa Allah yakole gulunesi nagamba Sha'ban shahru nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sha'ban mwezi gwa mukama fe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba Ramadan shahru ummati nabiyina Muhammad Ramadan mwezi gwa fa abantu b'ekibina kya mukama fe nabi Muhammad so badwa Allah subhanahu wa ta'ala yeyo bakubiriza okusiba omwezi gwa Ramadan okwetangira n'engabo kubanda byagamba ati as-sawmul junna ate Allah nagamba kwa faman shahida minkum shahalan falyasum bweguba gukusanze ogusibe ani atekedde okusiba rajulul qabilu al-aqib ye musajja omukulu oba omukyalo omukulu ng'atayina amagezi simulalu omulalu Ramadan temukakatako Mungu agamba mu Qur'an faman kana minkum marida aw ala safar osanga ngo oli mulwadde oba oli mutambuze engendo ze bayogerako basahaba akatola ze yogerako mu Qur'an tezikyaliyo abantu baji bekwasa atambula kuva wa bakuli paka mengo kubulange agamba naye mutambuze era n'agaana okusiiba toba mutambuze omutambuze olugero bagerageranya basajja babeeranga mu malungu ng'atambula okuva kuno paka nambala ng'atambuza bigere oyo eka gwe bagaana okusiiba n'omusajja ogenda kutuula mu nnyonyi ogenda Makka kola umra oba ogenda Saudi oba ogenda mu America nawe n'ogaana okusiiba gw'oteekedde okusiiba gw'okusiiba kukakatako kubanga ne mu nnyonyi mwennyini luli ebiseera biri embeera yali nkalubo nnyo embeera yali yakazigizigi kati balina na byakulya sajja wanaatambulira okuva wano paka agenda Mbalala ku bigere oba agenda Kaboohe ku bigere oba agenda Kirinyi ku bigere oba agenda Sudaani ku bigere kyobala n'agamba nti faman kana minkum marida aw ala safar bw'osangibwa ng'oli mutambuze oli mulwadde aw ala safar oli mutambuze otambula ng'otambula olugendo luwanvu si kutambula kuva wano ova wano ogenda Butambala mu mmotoka n'obudde bw'okusibika n'ebyokusibika ku kkubo kwebiro ojja bigula gw'ogambe nti nange sijja kusiiba gw'oteekeddwa okusiiba olwa tewakyaliwo ogenda mu mbeera eyo olwalo gye tuliko olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yagonza engendo tewakyali mutambuze marida abaza abalwadde omuntu olwala obulwadde oluusi bwalukonvuba bagambe gwe tosiiba oyinza okuba nga walwala obulwadde buno olumba olwajja oyinza okuba olwala kansa oyinza okuba olwala kaboto olina alusi olina pressure olina covid-19 olina ebirwadde byonna n'empaivu mu nsonga zaabwe tasiiba n'omukyalo ow'olubuto takkirizibwa kusiiba omukyalo ow'olubuto kubanga luwo naasiiba ng'oli lubuto ojja lumya omwana ali munda akosebwe afune obukosefu oba afune n'obuzibu naye nga kivudde kusiiba kubanga oli muzito ate osiiba oli mutalwaddi tokkirizibwa kukola ki kusiiba mbakubiriza mwenna abateekateeka okusiibula musiibulule naddala gavumenti eno musiibulule His Excellency Yoweri Museveni siibula abantu abateekeddwa okusiiba oyita abagagga bw'osiibulula abakutedda amanaku wansi abawejjere gye bali b'oteekeddwa okusiibulula abaka ba paalamenti muteekeddwa kusiibula bamukhutaaji kubanga nabbi yagamba man iftara swaimu lmukhutaaji omuntu kasaasiibula omuntu nga mwetaavu ddala tosiibula bugagga ifturuhum llahu yauma alqiyama Allah agenda kusiibulula ku lunaku lw'enkomerero naye tusiibula bagagga abagagga betusiibulula faman shahida minkum shahran falyasum agamba nti weguba gukusanze omwezi gwa Ramadan Allah bagamba Qur'an falyasum kirungi ogusiibe y'abantu bangi ye Muhammad ye Sha'ban ye Maryam talina wadde omuluma toyina garanti nti Ramadan erijja erikusangawo tuyitiriza nnyo okusoma ku Qur'an tuleme kugijjayo nga abali mubaze bagenda okusabira bakadde baffe edduwa z'abafu katwayingidde 10 tubadde mu 10 erisooka erya rahma eryokusasa lyaweddeko 10 ya rahma lyaweddeko gwafuddewo gwe biba liweddeko nga Katonda takutaddeeko rahma ye kisaakye gwe weekaabire 10 etuddako eryokubiri tetulimu lyetwatandise kubanga olwala twakasiba ennaku 12 olwala 12 omwezi gwa Ramadan 12 omwezi ogwa Ramadan mu Busiraamu guba mwezi gwa 9 gwe tusiiba tuli mu 10 eryokubiri eryamagafira eryokusonyiwa tuli mu 10 eryokusonyiwa tulina osaba nnyo Allah tusonyiwe tulina ebyonono bingi emyezi gyonna ebira twedibaga tufe tumanyi embeera zisinza gibulyako embeera buli omu amanyi embeera gyayitamu shahra Ramadan omwezi gwa Ramadan si mwezi gwa kuboggoka Aisha radiyallahu anha atunyumiza kiraba mukama ffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yesibye ekimyu
n'okunywera anywedde mu 10 eryasembangayo mu Ramadhaani kubanga 10 erisembayo tilka al-unuq min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala 10 erisembayo ajja ensingo z'abannaffe abali mu muliro n'abaddiramu ng'ebola ba president wasonyiwa abasibe ne Allah asonyiwa abantu abali mu muliro n'abajjayo n'abakendeeza mu muliro n'abateeka mu jjana n'abagamba nti mbawadde ekisonyiwo n'abateeka mu jjana. 10 erisembayo ensingo z'abantu zijjibwa mu muliro. Lino 10 eritulimu lye tutambuza lye twakasibako ennaku 2 10 eryokubiri nabagambye lya magfira lya kusonyiwa tuwadde mu 10 lya rahma. Naye ba rahma yaweddeko Katonda takutaddeeko rahma ye kusaasira kwena kisaakye gwe weekaabire. 10 eryokubiri mbagambye lya magfira lya kusonyiwa. Tulina okusaba nnyo Allah atusonyiwe amadhambi ge tuzze tukola. Abantu balina ebyonoono, omuntu akonjera munne, omulala n'akumpanya, omulala n'alimba. Abantu batambulira mu bulimba naddagala amasimu ge baafuna gawendi nkufuna agaseereza n'alimbira ku ssimu naye ng'alimba gwalimba amuli mu mugongo. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala abantu ba Katonda. Essaawa natugenda musinkana omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Kul fi dunya ka'annahu ghaliba, beera ku nsi kuno ng'olinga mugenyi awu abiri sabiri oba mutambuze wa ku kkubo. Kubanga omuntu watambula naddala ennaku zino ng'akasana bwe kaaka tweggama naye wegamye si woosula. Bukya nakumakya bukya omusana we guggwayo okukendera ng'obadde weggamye ogenda gy'ogenda baddu ba Allah laba Allah ni tendekero laba Allah ni university. Omuntu yenna ebiswa salama agamba nti akolomirwe. Omuntu laba Allah ni gwesangawo n'ava mu laba Allah nga tasonyiyiddwa. Nova mu Ramadhaani nga tosobyadde ku Qur'ani. Qur'ani ng'eringa kimuli mu makaago. Qur'ani ejja kuwaako obujulizi. Ku lunaku lw'enkomerero egambe nti ono teyansoma nga yateekanga mu njukuzi nga yanzijangayo mu Ramadhaani. Nobeera ne Qur'ani nowanga ne Qur'ani. Qur'ani shafaa'atu yawma al-qiyama. Qur'ani muwolereza yerooyawo ye pulida wasooka. Qur'ani ye pulida atamanyi bano baloya ab'obulimba ab'odduniya. Nene mu Ramadhaani Qur'ani ogana okugisomako. Shahru al-iqamu salat tarawih. Bwoba wasiibye kirungi ogoberezeko ne salat tarawih. Tarawih eno esangula buno bwasobye emisana tomanyi byosiibulukiddewo bye bivudde oli akuwadde nsiibuluka olusaako envu yanyaze kanyage naye kaakuwaddeko kola ki akugiddeko omuliro akugiddeko omunwe nti nsiibulukuka. Kyova netugamba ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Sabasiramu ba Uganda mwenna mbakubiriza okusiiba tufaanana n'abo abaasiiba basahaba Rasulu sallallahu alaihi wasallam abaasiiba ate nga nabo tugenda kuyimirira. Ogenda kuyimirira maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ashara mubaliro banjajjana ne Abubakari abanjajjana naye nga ye yasiiba nenkana yasiiba nga Allah ni yagitereezezza. Shahru al-afṭari shahru al-ifṭar as-sa'im. Omwezi gwa Ramadhaani tugulewo ebikomera byaffe. Bamukhtaji abanaku balunkupe bayingiremu, abasabiriza kukuba bayingiremu, abaana bana ab'okungulo bayingiremu balye ku futaali. Nuba tusibula bagagga. Buli wosibula omugagga tofuna mpeera. Nabbi agambye man iftara sa'imu al-mukhtaji, omuntu kasasibula omuntu nga mwetaavu ifturuhumullahu yawma al-qiyamah. Gomanyi okusibula Allah agenda kusibula kula omanyi okusibula kwa Allah kwagenda okusibula omanyi bigenda okuba mu jjana. Nga twakedde gikunnyonnyola tusulawo ne tukeesa tumalawo n'omwaka. So tusibula abantu abateekeddwa okusibula. Tuyambe abo abali mu bwetaavu. Naawe atasiibye omulwadde omutambuze nakawere bakugambye omuntu gw'osiibula musiibule naawe byewandisiibulukiddeko. Abantu bangi agenda nagamba nabasaasibe nze ndi mulwadde naddira omuntu gwe bamugambye okusibula n'amugulira kawunga na bijanjaalo nabuugi naye nga naye weyeteeka mu kifaananyi nga ye nga yabadde yasiibye nga ye tayinza bikwata bikola ki birya. Tusibula abantu nga naffe tubasiibula ebyo twandisiibulukukiddeko nga naawe oba gw'obadde gw'osiibye ng'omusiibula ku kyowandisiibulukukiddeko. Bakubiza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala okuyiriza nnyo mu Ramadhaani muno tusabira nnyo n'eggwanga lyaffe kubanga eggwanga ffe tulabanga etterebenkevu neridobonkanye. Eggwanga si ddungi si ttereevu. Muli ebiri mu dduniya bino amaaso kati twalina covid kati batugambe nti waliwo n'amaaso amamyufu agagenda okujja. Endwadde y'amaaso egenda kujja. Tusabira nnyo eggwanga lyaffe Allah subhanahu wa ta'ala lijje mu nnyanga mwe liri litebenkere.
sabirenye gwanga lyaffe Allah subhanahu wa ta'ala atekemu hali ze sente akantu abantu babirene sente mu nsawo abantu sente zikeredde mbantu ate nga sente ensimbi ze zikola buli kintu kyonna sabirenye Allah subhanahu wa ta'ala osanga olwali abazadde matebannazza baana mu masomero mulamallani tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abazadde abatalina mbeera yonna nezza baana masomero Allah agibawe sabira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala buli alina omulimu gwakola Allah subhanahu wa ta'ala guteekemu omukisa kubanga abantu tukola emirimu kubanga Ibrahimu alayhi wassalam nabbi wa Katonda bemala okuzimba ennyumba Kaaba yagamba nti rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ayi Mukama Katonda akkiriza omulimu gwenkoze n'abantu bangi mulaba bali mu bufuzi bali mu bubaka bwa parliament balodi meya bani tebiri mu baraka Allah teyassaamu mukisa kyovula nabo bakaaba buli omu wali akaaba tulina osabira edduniya eno munadambula mallani muno Allah subhanahu wa ta'ala tuvunisa Allah subhanahu wa ta'ala otukumira abakulembeze abakyayina ensa Allah subhanahu wa ta'ala koleki abatukumire tusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atukumire emikutu gy'amawulire nga gino egitukyazaako ku program ngazo tubaako tusa ebigambo bya Allah tusali sala ya Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim اللهم ربنا علنا الحق حق ورزقنا اتباعه وعلنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرتا ويا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيته اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك النعمه كله ولك الفضل كله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم دافع البراء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في لوح والقلم سيد العرب والعجم جسم مقدس مؤطل مطهر منول في بيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العولى النور الهدى قافل ولا مصباح الظلام جميع الشمم شاف الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبرق مرقبه والمئراج سفر والستر منتهى مقام قاب قوسين مطروب والمطروب مقصود المقصود جد الحسن والحسين وثق لأبي قاسم محمد بن عبد الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك النعمة كله ولك الفضل كله اللهم اهدني فيمن هديتنا وعافني فيمن توليتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وقنا شر ما قضيتنا إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من وليت ولا يعز من وليت إنك تقضي ولا يقضى عليك رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم واجتب الله سبحانه وتعالى يقول قرنسي الله ما تقول ينبغي الله سبحانه وتعالى ما تولي يككدك لا يدكو فوسينغ الله سبحانه وتعالى أي الله تويبي جميل من الدنيا من الله تاسي بزبونه متوانا برد بالنبسوس الله سبحانه وتعالى أي الله برياينين بلا ينانغي مكارو بيد الله جمالي الله واجتب الله سبحانه وتعالى تفجيكم يوتودي أود من الدنيا ببيران قبل زكسك الله سبحانه وتعالى واجتب الله تاسا بين سلام الدنيا من الله تاسا باريوريومي أبفتنا الله واجتب الله كوما مكاغا فجتري الله سبحانه وتعالى تزوك تسالي سارة الله واجتب الله سبحانه وتعالى تكومي لمكوانا مروج الله أي الله توي مروج بالكجونة كوكورو الله أي الله تقول الدنيا نوجي ومرزنكم بسجوجي الله سبحانه وتعالى واجتب الله سواسه متوانا الله أجتب الله سبحانه وتعالى وقصبكم مدمو أي الله وقصب الله واجتب الله تجيك ندود زنزل من الدنيا من الله سبحانه وتعالى ندود زنز قالوا كجزا ما سو الله زتوكين الله واجتب الله توين كوبا ايامي الله سبحانه وتعالى واجتب الله تصيب الله سبحانه وتعالى tukendereze ku muliro gw'omusana guno ogwaka Allah subhanahu wa ta'ala tuseeko khairat ne barakati Allah kufeke nyini nezadde lyaffe Allah wakitiibwa Allah semikisa mirimu gyaffe Allah semikisa baana baffe Allah semikisa bakulembeze Allah obakkakkanye Allah babeere bakkakka babeere bakulembeze baleke kubeera bafuzi Allah subhanahu wa ta'ala wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukumire obwakabaka baffe mu dunya muno Allah kumire saabasajja Allah subhanahu museeko obukumi Allah subhanahu wa ta'ala wakitiibwa Allah tebeekeze eggwanga lino Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah tusaba tuwe birungi kuno kunsine kunkomera Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.